Babadde batongoza enteekateeka yaabwe ey'emyaka ena egijja, ekitongole ekyaweebwa eddimu ly'okubunyisa amasannyalaze mu ggwanga lino ekya Uganda Electricity Transmission Company Limited kitegeezezza nga mu myaka gino egijja essira bwe kyayagala okulissa kwongera obungi bw'amasannyalaze agakolebwa wano mu ggwanga. Elias Kiyemba nga yakulira ekitongole kino agamba nti baagala kutanga kufulumya amasannyalaze agali eyo megawatts 850 gasobole okubunyisibwa mu buli kitundu mu ggwanga. Okututuusa ku lugendo lwaffe twagala gavumenti emaze okukola enteekateeka ey'okwongeza amasannyalaze agakolebwa mu Uganda. Wenjogerera wano tulira megawatts nga 800. Amasannyalaze gonna ge tunywa mu budde obwakawungeezi gali mu megawatts nga 5. Naye mu megawatts zo 8 si buli nga bw'omanya nti emmotoka eyinza okuba ne kapasite ya ttani 20 naye nga okwetikka esobola okutwala oba ttani 15. N'ezo mu 8 total installed capacity waliwo kituyita effective capacity omubisi oguli guaranteed gw'okumanya nti guli wano ziri mu megawatts nga 5. Kaakati demand eri mu 5. Mu 8 tuyinza kuba nti kyetuyinako obukakafu nti gano tugafuna galinga mu 5. Kati waliwo obwetaavu gavumenti okuteekawo puroguramu endala ez'okwongera ku masannyalaze agagenda okukolebwa mu Uganda tusobole okuba nga tumatiza obwetaavu bwa Uganda, kubanga obwetaavu bwa Uganda obwetaavu bw'amasannyalaze bukula emirundi 10 ku 100 buli mwaka. Kaakati singa gavumenti tukola nteekateeka tujja kwesanga nti mu myaka egijja tujja kuba nga ate tuzeemu mu kituyita load shedding. Bano bagamba singa amabiiro g'amasannyalaze abiri okuli Karuma ne Hisimba power plants gakola nga bwe gasuubirwa okukola tewali nsonga lwaki tebatuukiriza bigendererwa byabwe. Gatwala gigeetaagibwa naffe twesanze nti tulina okuba nga tusitukiramu amangu okuba nga tukola enteekateeka nti amabibiro ago amanene agagenda okukola amasannyalaze n'obujenereta obutono tuyisobola okugyayo amasannyalaze okugatwala tugayisa ku waya zaffe eza voltage z'empanvu nga volts emitwalo 22 n'emitwalo 40. Ezo voltages tezibeerangawo mu byafaayo bya Uganda naye kati nga Karuma tugenda kuzimba layini ya kilomita 2.6 volts emitwalo 4. Bongerako nti singa buli kimu kitambula bulungi baakubunyisa amasannyalaze mu ggwanga lyonna ate nga tegamala gavaako. Eggulire lino likusakiddwa Nancy Okwong.